Masaka Division Kasajajirwa hata Usharaba Group Photo don't let us discuss the goal discuss. Mwafuno mukisa ye President Museveni yabategeera kubanga yayitawo wano ng'akulembedde ekibinja ekyali kigenda okununula eggwanga ne bayita wano kati n'asigala muno mutima ogwo kwagala kalungu. So nolwekyo ffe tuli wano kubatuukira bannakalungu ate tubeeyanjire tubategeeze nti no bye tukola mmwe mubiganyiddwamu. Kano Lukundo kyababuulidde nti no emabega ebiseera ebyo enkwatagana y'omuntu wa bulijjo n'omusirikale especially amagye teyali nyangu kasita omulengera bulengezi kakokola tondekawa tondeka nyuma si bwekiri naye enaku zino njagala kubabuulira nze kenyine I have ever been a victim. Aja nakukuba enkokola ate mu kifo ky'okuyomba naye ate n'omugamba nsaba kunsonyiwa. Mwali mukirabyeko n'omusaba okukusonyiwa ate nga yakukubye batukuba ago magye agaliwo olwaleero. So those are some of the things nti ebintu byakyuka. Abantu ne bava e Kampala office ne bazigalawo ne bajja Kalungu kiba kitegeeza nti no waliwo kye bajjukira. Tugendeyo tubajjukize ate tubeereko ne bye tubakolera ebitonotono ate tubasiime ate tunyweze omukago. Ebyo bye tukola tubadize abantu tubasiime kwebyo bye batukolera okutukwatirako nga tuli mu lutalo olwo. Kali akawumbi kamu n'ekitundu. Akawumbi kamu n'ekitundu twakasitudde okuva e Kampala ne tugamba katukatwale mu bendobendo lya Masaka kabeeremu. Omwo mwe muli okubazimbira ebyo Kano Lukundo byababuulidde. Sijjajirwa gye mumanyi buli lunaku tujanjaba abantu at 60% bitujanjaba bava wabweru. Kati omuntu ne bwagenda mu barakisi ne bwasanga nga olusi omukisa tegumukute dokita n'atamusangako naye okutuuka butuusi mu barakisi n'awunyiriza kumpi n'eddwaliro addayo ng'awonye. Addayo ng'awonya ng'agamba nti no saafunye eddagala naye wali wawonya. So kati olwaleero endowooza eyo gye tumanyi nti mugiina kati tugireese ddala ne tugamba nti no katuve mu barakisi tugende kati tutwale tubatuuse kumpi tubajanjabe mu bwereere. Wereeta obulwadde bwo obwanjulira abasawo baffe bakutegeere bakukebere then bakujanjabe mu bwereere. Njagala kweyama n'okubabuulira nti UPDF neetegefu okusigala ng'ekolagana nammwe abantu. Emwanyi zeeyongedde ebbeeyi yeeyongeddeko naye mulimu abamu
abasiibaawo bw'obasingana obabuuza muli muta tuli awo tebalina kye bakola bali awo balinze bulinzi ana akungudde ana atunze ate esente zitwalawa baba zitwala mu banka balinze kukola ambushi okuzimujjako kukolagana n'abayaaye ate bazimujjeko naye nze njagala kubabuulira nti ebyo byonna tubimanyi tulina okukwatagana n'abakulembeze bammwe mututeeke mu system ayagala sente z'okuzitwala mu banka zibeere safe lumbuulira nze nkuwa abasirikale abatagenda kusaba sente kubanga abasirikale mwatusasula dda tulina sente tulina allowance bwekyolina okunsaba emwanji zange nyingi ngenda kuzitunda ntwale sente mu banka tukuwerekere otwale sente zo mu banka ekyo nakyo kibi ate kubwereere kubanga amafuta tugayina emoroka tuziina obukugu tubwina abasirikale tubayina kakati bwe mukwatagane naffe tubawe obukuumi ebintu byammwe byonna bisigale nga biri bulungi. naye ate nzikiriza okwebaza olw'emirimu egyo gy'okolera eggwanga naddala mu minisitule mwoli mu kigambo ky'okutaasa abantu abababbiddwako abayiikiriziddwa mu bigambo bya ettaka naddala olutalo lwotadde mu kulwanyisa abantu abagoba abantu ku bibanja bw'oyinza okugamba balina mu ggulu eyo gye babazimbira gye bagenda okubateeka emirimu tugiraba tukusabira mukama akuwe obuwangazi ate n'obukuumi kubanga abasinga obungi bolinga nabo si bebangu ennyo naye tukwebaza olw'obuvumu era otuwa kinene nnyo kyakulabirako naddala ofiisi yaffe nekituyamba okuba nti emirimu tugitambuza bulungi ne tugoba ekigoba bantu mu disitulikiti yaffe y'e Kalungu. mwebale nnyo kwagala Yoweri Kaguta Museveni. Ettaka Pulezidenti Museveni kye kintu kye yasooka okukolako naye kati mpulidde wano wegamba nti abantu baboga ku ttaka sebo nkolera alipoota bwe baba nga ddala gye bali nja kujja n'amagye gange bwe naaba nga nzize nange agatamala wuuno kamanda ali wano ajja kumpa emundu ezisingawo oyo n'engalo zinsiiwa okumukwatako mukwate nze siva mu kifo ng'ow'ekibanja gwe batugayiza tazze ku kibanja ki olwo muzeeyi yampeera ki ekifo kino lwaki yanoonya nanzisaawo nga manyi sijja kusobola ate Pulezidenti Museveni yatukoze bulungi yagambye temubawa polisi bondi kyabona kubanga lulimbadde mbakaata ne mbasa mukomera polisi ne bawa bondi kakati tebajja kufuna bondi babeeremu saawa namunaana zigwewo abatwale mu kooti bagenda ne bawamba babanyonyodde nga bayita wano kota gajeeyo ne bagimenya mangu ne bakwata emundu zonna bagenda n'27 ne baweza ebituutu n'ebituulu ne babyetikka ne bagenda nabo mu nsiko eyo abatikka eri mu nsiko baali basibiyani era eyo enkola yatandikawo enkolagana ey'omugundu wakati y'abamagye ne basibiyani gye tulabako olwaleero bo ne beeraga nti bampisa newankubadde nga babayitanga bandits ku radio naye bo baakuuma empisa era ekyabufuula okuba obumu ne basibiyani okukolagana bw'amagye n'abantu ababulijjo tukifunyemu olw'okuba enkolagana bweno bweri UPDF bweyita nti twagala kurikulutinga abantu abalina degrees abamaze HSC bonna badduka ne bajja ne babadikulutinga magye omukulu wa CDF Kaine Lugaba omusajja oyo tewali military college yonna gyatasomeemu mu nsi yonna Amerika yasoma n'abimalayo n'abisinga South Africa n'abisoma n'abimalayo wawona n'agenda n'abisomayo byonna ebyamagye abisomye kati yakulira amagye gafu luli twalina Idi Amin
ataasomera ddala nga tasobola nakusoma nga vice president Mustafa Adris, ali omulala ow'amaanyi ennyo Maria Mungu, nga tulina ne basoldiers betwayitanga Captain Kill Me Quick, Lieutenant No Parking, Major Juma Butamika, nga bebafuga eggwanga lyaffe, nga be bali mu magye. Munnamagye ani asinga ye Museveni, ye number one. Azizzaawo obugagga bw'Omuganda. Kati munnamasaka mugagga once again, nange natandise okulima emmwanyi era juzi nakantu katono nnyo we kati naye nakafunamu ensaawa 10. Bannange bamagye mutukoze bulungi nnyo. Obugagga bukomyewo. Ab'e Masaka Bukomansimbi n'alabye mu rankings be basinga okulima emmwanyi mu Uganda. Obugagga buvudde mu ki? Mu ddembe. Nga sinasaba byange nga meya mbasaba mutuyambe mutukolere mukole oluguudo okuva wetwakoma tudde Masaka mututerewo kolas okutuuka ku Katonga mu mazima tugenda kutegeera nga mwasiima kye twakola. Gaali matooke gaffe binyeebwa byaffe maanyi gaffe agabatuusa ku nsonga eno. Twagala luguudo nga lwa kolas okuva Evviira mutukolere kolas. Nsanyufu nnyo olwa amagye bye batuusizaako olwaleero omuli obujjanjabi bwe batuwadde okusitula omutindo mu masomero kuba bagenda kuwa abaana baffe ebikozesebwa mu masomero. Bagenda okutuyonjeza ekibuga kyaffe ekyekyamulibwa Town Council era enkola eyo yeyongere egende mu maaso. Fenna bannakyamulibwa twagala okusiima omulimu ogukoleddwa UPDF baludde nga tukolagana nabo naddala omuduumizi wa division ya Masaka Dino Sunday abaddewo n'abantu era afubye nnyo okuleeta abajaasi wansi okukolagana obulungi n'abantu. Tubadde nabo mu mikola egy'enjawulo egy'amasinzizo eby'emizannyo so ne mu byobulamu tebatulekeredde awamu n'okugezaako okukunga abantu okwetaba mu mirimu egy'enkulaakulana. Twagala okwebaza gavumenti ya Uganda n'obuweereza obulungi obwa UPDF. Ebaza bye mukoledde Kalunguze Lukaya Town Council batuwadde ebintu bingi. Batumaliriza eddwaliro, bazimbye toilet ku landing site, batukoledde ebintu nga biwera. Nga 6 omwezi ogwokubiri 1980 Omwezi 86 yamuwa ekijjukizo wabatuuma mannya ky'abalongo Nnyo ssebo okununulwa kwa Uganda kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 26. fo nga tunatuuka ku olwo olunaku yalengeranga omujaasi ng'oteekako ki ate nga mbe ne liifu nti mumpe red card nga nze mutemye otegeera kununula obununuzi eggwanga n'otwemera ebifere bye tweyagaliramu n'ebintu bingi bikoleddwa ng'ovudde ne ku gavumenti ekulembera President Museveni byekoze mu ggwanga lino naye ng'amagye galina bye gakoze eki
byegakoze ez'amaanyi. Kati mukadde kano nsaba musaba atojje ku lwa Kalungu